kiyitiridde nnyo baganda baffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebayiyi awamu ne ttiimu ye okuba nga bayingidde London era nga bannayuganda beeteeseteese okwaniriza pulezidenti waabwe omulungi omulonde pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebayiyi wano e London era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti London egenda kuyuuguuma. London yakuyuuguma anti omukulembeze w'eggwanga omulundi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebayiyi agenda kuba nabo wali e London. So baganda bange mikwano gyange embeera bw'etyo bw'eri era twongera obajjukiza n'okubategeeza mwe mwenna ba mikwano bamaama bataata nti yeno time yaffe kekano akaseera akatuufu bannayuganda mwenna tubakoowoola mujje bannange mujje mwenna gye muli bannange mujje twanirize pulezidenti mu ssanyu mujje tumulage omukwano mujje tumunyumirwe wamu ffenna bannange bijja tunyumiranga ffenna tuli wamu ate nga bwe tunyumirwa ate ngera bwe tuli ne pulezidenti waabwe bijja tunyumira nnyo. So tubakoowoola nga tubagamba nti bannange mujje bambi mujje mu bungi nnyo mujje twanirize pulezidenti mujje tumulage omukwano mujje tumulage okwagala. The return of the gladiator bannange twongera obajjukiza baganda baffe akaseera akatuufu mwenna buli kimu kiri seeti. Abanagira mu motoka zammwe parking weziri abanagira mu train binyonyo tugenda okubeera mwenna abalina obusobozi mujje tulage President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebayiyi omukwano kubanga naye atubeereddewo mu bintu bingi sisa lwaki tuba tetumulaga kwagala kwa njawulo. Bannange bye bimbadde njagala okuyisawo baganda bange nga mbakoowoola nti ng'ennaku z'omwezi 2 ffenna tuggweera London kwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebayiyi. So baganda join us mu Crystal Palace bigenda kubeera bitya. Table zigenda kusigala table number yo yemu everything nga kyekyo exactly. The only difference is ekifo kye kyakyuse era our esteemed customers tubasaba tusonyiwa ne waliwo ebitaaterera bulungi because eri wali watini nga tewamala ekyokubiri nga baagala kumala 10 p.m. which 10 p.m. abantu bakamala okukola. So ekivulo kyova bakikyusiza otto because bo bamala obudde nga buyiseeko and it's much bigger, it's much better, so the tables are not going to be so congested on each other, but it's exactly the same table yo yemu yennyini gyewasasula era table number you're holding on to. So waliwo bankubidde nga tetunategeerawo tunayingira tutya. Don't worry, abagulira online your scans already mwina obuntu bwa scans bwa barcode. The barcode is going to be there to scan. Abagula table by sending money to individuals or to Jose or to different people. An arrangement is going to be there. Tickets are mujasanga ku mulyango. Please try and be in time. Temuja late. But because a lot of inconvenience, queue gena kubeera nnyingi. Abantu bangi nnyo, you can't believe it. Between Sunday and Monday today, abantu bangi, my phone doesn't stop. Both my phones are buzzing non-stop. Twagala ticket abantu bakyayagala kuwulira kintu kyonna bagala ticket zakulaba Kyagulanyi ku Saturday. So badde nsuubira nowandode weebeereramu neweetereza nojja mu time omanyi mwe mwaganya okubeera late mwagala muje ku red carpet biki mujja kutuukaawo mbeere disappointed mbeere frustrated tandika okuyomba afe tebamutulaze tebamutulenze simanya tanyimbidde luyimba lwange luno naye nga honestly gwatajja mbudde kale nolwekyo mbadde nsaba nti mwetetenkanya mubeere mudde otherwise oba nonna bakugula tiketi yo ng'ogirinze ku last minute kiyo egenda kuba mpanvu. Ekyo mbadde njagala nkibategeeza because there are loads of those stubborn ones who always want to come late, who want to do things last minute, who want to buy tickets at the door. Abo wali bangi. So toli wekka okwa-avoidinga inconvenience ate oyagadde ojje ozereti ate oyagala tebo mu maaso. Ekyo nakyo kijja kubeera kizibu mukko.
Thank you so much. My name is Patricia Seong. Iron Lead. Anyway, first of all, ngenda kusooka mpiseewo kano akalango nga 2 April mwezi ogwokuna 2024 Bobi Wine Kyagulanyi alongside Nubian Lee bagenda kubeera mu Intercontinental Hotel wane London ku O2. Train station is Jubilee Line on North Greenwich Station. You walk for about 3 to 4 minutes. It's called the Olara Ballroom. It's going to be massive, it's going to be bloody, and it's going to be beautiful. So please walk out on a booking a ticket here. But then next week you're gonna go at getting your ticket on the door. Inconvenienced in one way or the other. So when do we wait I'm not booking a ticket here. Kakati bana Uganda sijja kwa kubajjukiza ndabye nga Abitex ali kuli aogana ayogera alinganga yena bwe bapiseemu omukka. Abitex ekimusumbu ayagala nkuuka because Abitex tewakyali kivulu kyonna kyayinza kukola kwa muyaye akoze ebyobuyaye bungi abbya abantu akoninze ono n'oli olunsi ebivulu tebibaddewo ng'atutte sente z'abantu, so nobody can hire Abitex mu bivulu ate takyalina partner we because I don't think they get along ne Bajjo anymore. Even if they do, they became now free enemies. So kati ekimusumbu ekimwogeza ku Kyagulanyi because Kyagulanyi Bannayuganda bamufuulira ddala cash crop. Bamufuulira ddala nti no, I'm looking for relevance nina okwogera ku Kyagulanyi. So that's why Olaba nti Abitex has to talk about Bobi Wine so that Mengo emuddiza enkuuka ya 2025. Yeah, 2025-2024. Kati kyekimusumbwa kyekimuwogeza kyekimuwoganya kyekimufudde nti naye kakati alifuuse reason of simanya voice of reason. Abitex, come on, lwaki temuswala abantu mmwe, lwaki tembeeramu n'ensonyi? I know history, remember Kasambe nambikolera mu video ate mulivaayo nga mwegaana nga mwetonda nga mumaze okulwala mwagala tubakolereka watch nefe we tuli we shall look at you, but I know watch we fudde nti ovuma Bobi Wine oyagala Mengo because waliyo mu Mengo secretly abalwanyisa Kyagulanyi. That's why we fudde nti omuvuma, that's why we fudde nti you want to be seen bakulabe. Oyo Abitex mbadde nsaba Bannayuganda temumwabudde mubeere nga mulabira wala. Abitex ekimwoganya nkuuka, so yo tetumuwa nnyo budde mulabe bulabi kubanga talina mulamwa wadde n'oku, talina kyagattako, talina kyatoolako, talina kintu kyonna kyalina. Oyo tumumaze. Ne tugenda ku bebekulu. Bebekulu neewuunyisa. Omanyi sometimes I want to understand bebekulu naye nemmala neŋŋaana bebekulu. Ensonga zonna zoyogedde za busiru. Bebekulu your mother was in America for 23 years. Abazungu kuba kyeyo asitula bakadde abazungu asangula bbi w'abazungu 23 years. Webatuuka okuzaala mukazi wawe mukwata n'omutwala n'azaalira mu America. Lwaki teyazaalira Uganda? Gw'atayagala bazungu, atayagalira ddala Africans abatagala colonialism. Why did you have to bring your wife to America okuzaalirayo? Bebekulu akayimba akamu kokakomanyi akolina abantu ke baagala waya watuuka okakola oba simanya love every day or something anti enyimba zose zimanyi wakateeka muwala muzungu. Kati ani asinga okupromotinga abazungu? Ndetera oluyimba lwa Bobi Wine ng'alimu ataddemu omuzungu nga vaccine we. Couldn't you pick abawala Abannayuganda okuzinira mu kayimba? Did you have to go for a white girl? Who is promoting colonialism more than you? Ate ovudde eri ojja oleebukana owoggana ebyekisiyaga. Bobi Wine bamutwitinze. Bebekulu, who is your best friend? Isn't it Kim Love Black? Tolina ebifaananyi ne Kim Love. Are you trying to tell me because olina ebifaananyi ne Kim Love oli musiyaga?
Please answer me. Are you trying to tell me because Kim Love yakulwane dentalo yakuyita brother way yakuyita smanya best way bestie yakuyita muchala? Are you trying to tell me that mwere ebusiya gana Kim Love? Why do you always want to come and confuse Ugandans and turn Ugandans into fools? Nemulagira ddala nti baba ne Uganda tebategeera. You can't reason. Ntina ku COVID wakubuza nti abantu balikola ekyoga abantu banywa omwenge because alcohol alimu alcohol content which is like a sanitizer. Because you said in the sanitizer because some alcohol, no reason. Your reasoning is so below the belt. If we're talking about reasoning, you shouldn't talk about reasoning, baby cool, please. You're so below the belt. Maybe because Bobi Wine about talkability. Because baby cool obadde oludde okubeera mu mawulire. Ogenza okulaba nga genza akutwalako show. N'oli omuwala we. N'ogamba nti baby cool nsigalire emabega. Kanyeyingize mu mawulire by force by fire. Because ogenza okulaba nga tolina kiddako, tolina plan, tolina relevance. Everybody has forgotten about baby cool. And guess what? As it is thought, was kwogera era otandikidde ku Kyagulanyi because he felt the need to talk about him to get relevance. Why don't you attack other people? If you think Kyagulanyi is not relevant, if you think that Kyagulanyi is not your cash crop, why do you yogera ku Kyagulanyi? Because takwogerako, takumanyi, takwogerako, takwagala. Bobi Wine agenda kubeera n'ekivule London. And Mr. Baby Cool, for your information, it's going to be in the O2. And strictly, that event is for Bobi Wine. It's not for Mandela, it's not for other people, it's not like a Bakule singer, Simanya Bichi back up. No, it is Bobi Wine alongside Nobian Lee in the O2 Alora room, Alora ballroom. That's a big deal, my friend. Gotolina muntasobola kutekesa mu let alone okuleta mu Royal Regions. Who would bring you? What do you have to sing? Chichi chogeno kuyimba kusikusi nedda mama nenyimba zo zisimanje zitegeeza. It's not music for me to dance to. Hello, when usangako nga bali kuba may dance because it depends on the mood jembeeramu, but it's not music that I can be excited to listen to. Pepe cool, lwaki weeswazanga? Lwaki wasalawo nti nze nasalawo ntalaafiya neeswaze? Uswale buli kimu. You cannot tell me nti Bobi Wine ochamulaba ng'omuyimbi. You know it at the back of your head, at the back of your spirit. And I just want to remind you, one of your best friends, abantu abali mu bifaananyi byabanje nnyo basiyaga. Era oyagala tugende, do you want us to go into that? Okujjako ng'oyagala kungamba nti the fact that you're taking pictures with Kevin Love Black oli musiyazi. Era buli muntu eyekuba ekifaananyi n'omusiyazi aba musiyazi. That is what you want to mean. But Museveni wo yennyini gw'oyogerako ne ttiimu gy'owagira Andrew Mwenda musiyazi. Confirmed. Museveni yennyini mu video that I've even posted yagamba abasiyazi ye abatolerating. Lwaki temubuuza Museveni to come out ayogere what is his stand? Because the videos are there saying Sako nti ye he can tolerate the Basiyaga as long as they're doing their thing, not in public. Museveni, why don't you call out Museveni? Lwaki mwesiba ku mwana? Baby cool, you oli taata wa Bobi Wine. You're supposed to be guiding him, not fighting with him. Baby cool, you have enough on your plate. Your son is in rehab. You stole his money. You know it. You have enough on your plate other than okujja wano okwesiriwaza. Nze mbadde ngamba if I were you, I would first of all go and sort out my home. So concerning family yange, n'abaana bange, n'ebizibu ebiri mu family yange, ove ku mwana. Pepe kuluva ku mwana. Omwana takuddamu. Omwana takunyega, omwana akusirikirira, tayomba naawe, naye obeera omukyokya, omwana muveeko.
Ebekulu va ku mwana, va ku mwana. Okwaniriza His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi e London kukyagendera ddala mu maaso era bamikwano bamaama bataata basenga twongera obbakowoola ne tubagamba nti keekana akaseera akatuufu mwenna mujje twanize President tumulaga omukwano tumulaga essanyu kino bye tulina okukola bino bye tulina okukola baganda bange so tubayita mwenna mujje twanize President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi.